basebo ne bannyabo abaana bange bonna balina ennyumba. Senga Kulannama alina abaana bana, abawala 3 n'omulenzi 1. Twogera ku by'obugagga byabwe kati kuba buli mwana alina kyafunye okuva eri bazadde baabwe. Twogera ku mukyala Senga Kulannama ne taata waabwe Jumba Lubowa Aligaweesa be mwasembye okubanga mulaba mu bifaananyi nga bawa omwana ow'obulenzi ennyumba eya kalina. Ku myaka 4 Bisaso bamuwadde ennyumba eya kalina. Saate n'abawala nabo bajja babawa amayumba gaabwe kussa n'amamotoka. Nga tetunnatunulira baana banyabo ne basebo munzikirize mbategeeze oba mbajjukize nti omwana omuwala eyasembayo okubanga alabirira obulungi abaana ba Senga Kulannama eyajja okuyamba oba okuweereza yannyukira mu nnyumba ewedde obulungi kussa n'emmotoka. Essaawa eno taliiwo naye teyannyuka bubi ku mulimu. Yakola bulungi n'asiimibwa. Kitegeeza tekikoma ku baana bokka naye tuzze tulaba abantu ab'enjawulo nga bafuna ebirungi oba ebinene okuva eri Senga Kulannama. Nange ng'omuntu nyongera okumwebaza mu vidiyo eno nti nannyukira mu mmotoka etali emu naye nga zonna mmotoka nsajja. Weebale nnyo Senga Kulannama. So ne mu mukolo ogwasembyeyo bye yagabye mwabirabye era nga mu kyo ayinza okuba nga teyafunye byonna ku mukolo. Tubiteeseteese bulungi nnyo okulaba nga byonna tubikutuusaako. Mukyala yategese omukolo bulungi, omwami n'ateekamu ssente, emikwano ne gijja n'ab'eŋŋanda bonna ku mulamwa gwa kuserebuleetinga baana baabwe. Abaana bakuze. Eyasembyeyo okuzaalibwa awezezza omwaka gumu, addibwako omulenzi myaka 4, ne wabeerawo Nabisaso myaka 5, ne wabeerawo mukulu waabwe Nabukeera myaka 7. Abo be baana baabwe ab'ekikulu. Yadde Senga Kulannama agamba nzadde abaana bange ab'ekikadde. Ebifaananyi eby'omukolo okuviira ddala mu decoration, abagenyi engeri gye bafaananyemu, tutunuulira emmere, ne tutunuulira ennyumba, ne tutunuulira performances ez'enjawulo okuviira ddala ku mukyala Hajjati Stacey Mayanja, tutunuulira Amoti omubalanguzi n'abalala abasobodde okubeera nga banyumisa olunaku. Tubeebaza era bye bifaananyi bye mulaba bannyabo ne bassebo nga tusinziira ewaka w'omwami Jumba Lubowa Aligaweesa ne mukyala we Senga Kulannama. Nze lujja ne ttone tugasse embeera ey'okulaba ng'ofuna ebyo bye wasubiddwa ku mukolo gw'abaana bano nga omulenzi aba first born mu balenzi afuna ennyumba ye, ate ne tukuba ne ku mbeera y'abo abalala abazze nabo bafuna ebirungi okuva ewa Senga Kulannama n'omwami Jumba Lubowa Aligaweesa. Nze lujja ne ttone ku Cavuton, nyumirwa omukolo. I'm very glad to see you. Thank you so much. You are welcome. You know that foreign language is my problem when I hear Sansokura. You greet that guest. Timu Kulannama wemuli? Wemuli? Nange bannange bonderako munnange. Ng'ombuzeeko munnange. Nange mbeereko baby. Bange mwebale ku nnyumba. Batidde engalo. Obugalo. 1, 2. Abange ffenna tubale firi. Tukaba mu 10.
Sengano kakubulire njagala kutegeeza abagenyi mwenna abali wano banaye tusanyusa okubalaba ng'ennaku z'omwezi 9 omwezi ogw'omunaana tugenda kubeera ku performance e Dubai tugenda kuperforminga era ekivulu kinene nnyo tugenda kikubira Dubai timutulabe ne muga kakati abo bayimba biki mwe baffe si ewaabo tetugenda kunoonya ssente wabula tuli nominated but nominated tugenze kukiikirira Uganda okay ibayo kulana manaja lwambi mbalaga bwendigida kati katona yimba najja lwambi bijagala balaga kyengenda okole Dubai kyogera okole Dubai bino bibadde byannaku najja lwambi najja lwambi olwo kunama
Boka ina DJ. Bagenda kateekayo. Njagala kubasekulemu. Nabasooke mbayimbiremu najja lwambi. Kale. Anti kebalonza kale. Teeka najja lwambi. Kulanga najja lwambi ze webale tonda byumba. Bijja bintu konkona ebyensi tufungiza bidi. Kaba kabuuze bateereyo stress. Banange tusanyusa okubalaba. Banange mwebale kujja. Kanfukamire. Mwebale kwerekereza byonna. Mwebale kujja. Basebo ne bannyabo sisosodde. Mwenna. Okujjako mpozinyiza okusosola muko ku muyembe munnange sitisha. Naye soko babuulire. Oyogedde enseemu. Bakatunominate ng'ensi mmeka era gye tugenda. Zoogere zonna. Tugenda kubeerako Zimbabwe. Tugenda kubeerako Malawi. Tugenda kubeerako Malawi. Tugenda mu Amerika. Saawa ogikutudde. Esaawa gw'ogikutudde. Tugenda kubeerako mu Amerika. Bagiyita Grammy Award. Ennyimba bw'ogenda ku YouTube wandiikamu Jjumba Lumo Aligaweesa ate eza Sengakula Namawandiikamu n'abakoza Nezia. Omanyi bw'oba oggulawo eyo mu bazungu oteekwa kozesa mannya go nga bw'owulira Sitesa Mayanja. Ago mannya ge talinaako likola ssente. Mannya ge mpaka ku ndagamuntu. Kaakati ne Sengakula Nama oteekamu n'abakoza Nezia. Eza Jjumba oteekamu Jjumba Lumo Aligaweesa. Mutumanyi ng'abasawo b'ekinnansi naye bw'ojja ng'ozze tuli basawo tukole ekyo. Bw'ojja ng'oyagala tours and travel tukole ekyo. Bw'ojja ng'oyagala muyimbi era kubuuza oyise Ssaabakabona oba oyise muyimbi. Kakati tubeerawo bwetyo. Ate basebo ne bannyabo njagala kubategeeza nti tulina ebintu bingi bye tutegeka ebigenda okubeera. Maama yongera oyaniriza abantu. Abantu bano njagala kusooka kubabuulira. Abafere basusse ku TikTok nga beeyita Sengakula Nama. Waliwo official, waliwo biki, ne boogera bantemako emitwe, ne bakola batya. Basebo ne bannyabo oyo si yenze. TikTok yange ffe tukontrolingibwa ffevo. Bamerica be batukontrolinga mu music waffe. Okay. Kaakati TikTok yange Omumerica yakutte essimu n'akubira aba TikTok aba China n'abagamba nti oyo senior artist mumuteekeko artist era bw'oscrollinga TikTok eyange eriko ekigambo artist eyange ate teriiko comment. Mama uli aboti eriko na icon ya music. Obudde buli bubiri bwe buti kasita obulaba TikTok endala tizibeerako icon ya music naye kuliko ako. Kakati basebo ne bannyabo okwewala abafere namwe mulina okwebereramu abantu maze okubaniriza tujja kuddamu tuwogere sipiika. Kakati basebo ne bannyabo mbaniriza banaye mwebale kujja. Ebyambalo bino byeru naye mwebale kujja. Mulabe obanzigabiriza mukulike ekkubo mwebale kolaki mwebale kujja. Basebo ne bannyabo njagala okwongera okusiima mukoddomi wange Mukunya Muzaŋŋanda. Nsaba Mukunya Muzaŋŋanda oyimirireko owubire ku bantu. Basebo ne bannyabo Mukunja oyo Muzaŋŋanda Sengakula Nama kwaddira ddala. Njagala kwaniriza mukoddomi wange Taata Kaave muto wa Sengakula Nama oyo yadda ku Senga. Nsabye oyimirireko. Basebo ne bannyabo oyo taata wa Sengakula Nama ye musika waabwe. Basebo ne bannyabo njagala kwaniriza mwannyinaze eyawasa Sengakula Nama maama bweyogerere mukyala Ddungu eyawa Sengakula Nama ekimuli. Basebo ne bannyabo oyo mwannyinaze mukazi Mukatuliki namugaba mu Ekereziya ye nangaba mu ssabo. Basebo ne bannyabo njagala kwaniriza mulamu wange omulungi mulamu Meega Kyogaya Clinic. Basebo ne bannyabo oyo ye mulamu Kyogaya. Mulamu Kyogaya oyo yazaala omwana omuwala gwe bayita Bigi gwolaba kuba kati Bigi agijja mu Kyogaya
oyo ye first born we, oyo ye mukulu wa senga kulannama. Mutunuulire eddagala gye liveeyo. Bassebo ne bannyabo njagala kwaniriza omuntu omukulu ennyo. Maama Mebo oli wala mu mbejja toyagala bantu kulaba. Lwaki weegweko eyo? Bassebo ne bannyabo omukyalo oyo atuwadde ebyokulya nkwaniriza nnyo weebale kujja. Njagala kukyukako mbalaga omuntu omukulu ennyo naye mumulabe. Bassebo ne bannyabo waliwo omukyalo oyo gwe mulaba akoze akaviiri. Mumulaba oyo yimirirako. Omukyalo oyo yayambaza Stesa Mayanja. Yimirirako. Kemulaba ajja tyanyuma omukyalo oyo yamudesigninga. Njagala okusima n'okwebaza. Naye gwomanyi nti manager wa Stesa Mayanja yeddira nkima. Kyo wali obeddikawo nokirowooza. Okimanyi. Njagala kwaniriza manager. Webale kwasaganya muyimbi. Oyo ye manager Lawrence. Bamuyita Sir Lawrence. Musajja yakola music n'akwata video teri muyimbi gw'ataakolera mpaka lwe yatuuka obba managinga. Manager Lawrence njagala kusinziira ku muzindaalo gwange guno kubanga ogwa Serenity gwali gwange. Weebale ku managinga omuyimbi ayitibwa Stesa. Weebale kukuuma ajati. Weebale kumujjanjaba. Weebale kukola byonna. Fe abayimbi bwe tubanga situlina bamanager abantu batudisappointinga. Olwaleero ojja kunsanga ne bawasenga kulannama okeere nga mudisappointinze naye manager yajja naga nti nedda wadde muyina obutakkanya mu bufumbo naye nze ndi manager wammwe mu music muyina okusigala nga muyimiridde. Omwami oyo nsaba tumuwe engalo ku ebyo byensobodde okwogera. Weebale nnyo weebale ddala. Weewaawo okuwaniriza abantu tetusosola naye tuyina lwaki tulondobamu. Kati nina omuntu gwe njagala aveeyo wano mumulabe. Ekyo twakiteesezza mujje yajje wano mu maaso. Mukulu wange Mama Mali jangu wano bakulabeko. Mbadde nzija gwe bijjo bw'obisosola bw'obijjamu. Anti twagambye mubalaga abantu. Bw'ojja bw'obitwala eno kale. Mulamu sembere eno. Bassebo ne bannyabo mukomukunja adda ku ono. Mukomukunja kwa dda. Ono gwe mulaba maama waffe yafa. Atambuza omwezi gwakuna nga tumuziise. Ono twafuna omusika. Muto wange oli yamuzaala. Naye olw'okuba nti akyali muto maama wange mulabira mu kifaananyi kyono. Bwe mulabako nguma. Yensonga lwaki mubagiddeyo mu lwatu mumulabeko. Wow. Mukyala wange alina ekizibu obulamu bwe tayagala kamera. Kakati basobole bakumaliriza maama. Baba bano bangi naye simanyi nti banagwayo olwatu. Gezaako. Baba Nakyanzi, baba Mbulwazi bonna bwe bali awo naye nkooyi. Gundi okuze. Towudde neegaana. Naye Liita ngambye nti obwedda nengera ninga ow'emyaka 10. Liita Penny. Sweet 16 kati ani agambe nti wawezezza 18. Babadde bagenda kutwala ku poliisi gyo mutakola environment. Ojja kuddamu oyaniriza abantu sooka obateereyo stress abantu ge baagala. Sokoliddeko. Oyagala bangobe mu kika. Bassebo ne bannyabo ssentebe w'ekika kyaffe waali wano ate ne mukulu nannyini kyo naye waali. Baba ssentebe abantu abo bonna bembalaga bagenda kwogera maaso eyo. Mwalabye omukolo gw'okwanjula ssentebe yimirira. Mwalabye omukolo gw'okwanjula oyo gwayimbidde oyo yaŋŋamba ntaati kirooto kyange nze kasitondetera anja ti sikubanja. Ono gwe wayimbidde embaga gye twabadde jjo ye ssentebe w'ekika. Nze yangaba eri mu lubaale ye n'asigala mu muzikiti. Kale no ssentebe weebale kujja olaba yayanjudde eggulo mbaga basuze mu ngatto naye avudde mityana naga nti nina okugenda ku mukolo gw'abato bange. Neyanza Baba Lukwago bassebo ne bannyabo oyo ye Katikkiro w'ekika kyange ekyenkima yavudde kyotera najja. Njagala kubalaga omwana omuwala anzirako
anzirirako ddala era yazaala omulenzi MC Sembera wano, omulenzi MC Sembera wano. Kakati enkofiira gijjeeko Sembera eno. Aha, jangu mwanyinaze jangu singa w'abaana jangu n'abawala mwenna mujje. Ayita ne mujjawe nno tamuva ku lusegere, mujjawe wuuyo bwe bafumba ababiri mu maka, jangu mujje wano. Hajat n'abantu mwenna abafamire nze mva mu maka masiraamu. Ye bwe bamwanjudde bwe bafumba ababiri ne ndowooza nti mujjawe bwa ddala. Yagenda okufumba mu maka yasanga oli mukyala wa mulamu we. Anti kati engeri bo gye bali basiraamu nti bafumba abana, bw'otakyawula abantu balowooza nti bafumba ku mwami omu. Nedda maama, oli alina omwami we n'ono alina omwami we, naye abaami baabwe ba Luganda. Abasebo ne banyabo ono yanzirako ddala mu maama ne taata, yandeka mu ssabo ye n'asigala mu muzikiti. Kaakati ono ye first born we, mujjwa wange ye mwana ono ye maama wa muzikiti. Omwana omuwala ono naye ali ku Biraali asoma era alina diguri mu ddiini, kati ali mu kusoma masters mu ddiini. Ono alina diguri mu ddiini, masters yagimalidde Tanzania, yamaze okusoma ne bamutikira era akyasoma kati tumutwala Saudi Arabia. Bwe tutyo tibundaba okusamira ne mulowooza nti gyenva tewaliyo madiini maki malala. Basebo ne banyabo bano nga bwe bali wano mumaze okubalaba, bali mu mukolo gwa famire, mweddireyo naawe bali kwogererako jaawo. Njagala kubalaga vice w'abasawo b'ekinansi senga Kulanama bwe yate entebe n'agikwasa gwe yagikwasa, ekibiina tuli bumu ne kisigaza vice waakyo. President tannajja Nabbona Nasaka naye waali ku mukolo guno. Basebo ne banyabo, ono ye mukulembeze w'abasawo b'ekinansi mu kibiina kye bayita tuli bumu. Bannange Anti Mariam atuuse n'abagenyi baffe ab'enjawulo tusanyusa okubalaba. Bano tweyanziza tebo yaffe eri gye wategese maama, bannannyiniyo batuuse tusanyusa okubalaba, tusanyuse nnyo. Abasebo ne banyabo, omukolo guno gukyagenda maaso. Ffe tubadde mulimo gwaffe kubaaniriza. Njagala kwaniriza ssentebe w'essinzizo mbatadde Nantebe maama yimirirako, yatuwadde essaala ey'okulya, oye Nantebe w'essinzizo. Njagala okwaniriza abantu mwenna abazze ne mutubeererawo. Maama njagala kugamba, maama buli lunaku oyomba. Saba kabona olubuto lukuweddeko, bajja kugamba nti ate waggwamu, naye ondabe bwenyumiddwa engoye, ondabe bwenyumiddwa olugoye. Banaye musale omubiri. Njagala kulaga omusomesa wange gwe tukola naye omubiri, sebo tata situkako, ojje wano, oye musomesa nkozesa mu gym. Oyo gwe nkola naye, gwe nkola naye olwaleero olunaku yalulese n'agamba kaŋŋende. Ono ye musomesa wange bwe tukola ffenna, era olwaleero yagambye ajje. Ono buli lunaku gwobeera omuuza nti maama wo mukyala negwa mukyala tuli bampeta, era oluusi otera okuba nga onkolako amasaji n'ojjako empete omutima nekola ki bagavu batya. You are welcome. I'm fine. How are you? I'm very glad to see you. My English is not good. Thank you so much. Yes. Omwami ono n'omukyala ono erinnya ndyerabira Crystal Pavers. Abantu bano tukolagana mu business era bwe bakola pavers zino ennungi ze mulaba muzirabye, mutunule wansi buli omu waali. Be bano abantu bano, ono ye director, ono ye manager. Tusanyuse nnyo okubalaba. Mubitegedde emembo gyawe tuza abantu bano kakati babatuuze bulungi. I'm very glad to see you. Thank you so much. You are welcome. You know that foreign language is my problem.
Sanyusa okulaba maama. Mwebale kujja, mwebale nnyo, mwebalire ddala. You greet that guest. How are you, everyone? I'm called Ramadan. I'm very happy to see you. I'm in Uganda since now 11 years and about to become also Ugandan. I'm getting, I think, next 2 months the new passport. Uganda is very nice. Me, I'm dealing in real estate and I have also the factory for color papers, and I'm very happy to see you here, and let me allow you to enjoy. Me, I have to run to the airport at this moment. Thank you so much. Obudde bw'ennyonyi bumukutte agenda ku airport ayinesi gy'agendamu. Kaakati omugenyi bamutwale basaba ne banyama mbalaza nkola omubiri tukuba ekifaananyi era oluyimba lw'ejjimu tugenda lukolera wano. Kaakati katwanirize sokoleko embanirize nze mbayimirizaawo basaba ne banyamo omunene omugagga Ssekitoleko jjajja w'abaana ow'Ekiggwa Mirembe ayingidde baabayingira wano. Saabalambi w'enzikiriza y'obuwangwa n'ennono naye atuuse wano mukyeno baba Sanyusa okulaba aze ku baaside y'abaana be baba weebale kujja weebale nnyo kulika ekkubo baba Sanyusa okulaba basebo ne banyabo. Ono ye Kabona Ssekitoleko okuva e Masaka ow'Ekiggwa Mirembe jjajja waffe ayingiddewo. Ono ye Saabalambi w'enzikiriza y'obuwangwa n'ennono Kiggundu Lubowa. Kaakati basebo ne banyabo manager byolabako bye tuyimba Ajat Stesa byolabako bye tuyimba omukulu ono ye Bam Records era ye music label yaffe era ye kozi baba muyita bati producer omanye by'oluzungu bisumbwa. Kaakati be bano banaye mubatuuze babakaba batuuze nsanyusa nnyo okubalaba ne ttiimu yonna gye muze nayo mu kaseera kano. Mwebale nnyo mwebalire ddala na njagala maama tuve wano si bwe kiri tuve wano tutuleko wali.